Kitundu kyaffe kino ekyokubiri nga twogera ku bulamu bwa mukwano gwange Sulaiman Ssebugwawo n'erinnya eddala lyabagambye era lyagenda okwongera okubajjukiza. Ekitundu ekyasooka twalaba obulamu bwe bwatandika okuvya ddala mu primary okusoomooza kwe yayitamu wuuyo n'atuuka n'otandika kampuni esala enkoko ku kyalo. Simanyi oba ggwe wali obaddeko manager nga gwe kennyini olina bizinensi yo gy'otandiseewo mu bulamu bwo nga tonagenda mu maaso. Subscribe, share and like. Negattaako nga tugenda mu kitundu ekyokubiri nga tutandikira wali we twakoma. Olwo atandise kampuni ye ayingidde secondary kiki ekyaddako ng'amaze otandika kampuni ye n'ey'okusala enkoko. So mu kitundu kyaffe ekyasooka twalabanga olina bizinensi yo gy'otandise ng'ofunye ne bakasitoma abo bangi ng'era batandise okukutegeera. Okuviira ddala awo kiki ekyaddako bizinensi eyo yakomawa? Mu Uganda ne kintu kimu kyenzikiriza oba oliawo ekirungi ate ekibi eri buli muntu akola business. One, mu Uganda omuntu buli walabanga otaddewo omudala gwa chapati. Wogutadde abalaba ebigere 10 n'ateekawo omudala gwa chapati. Naye wamala oguteekawo n'omulala abala ebigere 10 n'ateekawo omudala gwa chapati. Nemufuka abakola emidala gya chapati bameka? Basatu. Teminange gye muyinza kukola. Kakati nange nyingira secondary senior nga mukulu wange amaze ogenda ku St. John's agende ne mukulu ali Wilberforce. Ngenda okuva mu ssomero first term ya senior 1 okudda eno. Nga ninako bakompitita bangi nga bangi kati nga je nali mpite mange eyo nalina ku muzikiti wa bayitangayo ngokirira nga ku parking ya side ya Kazo twe nali mpita wona n'osala enkoko. Nga wali abana baba haji abana baba imamu abatandika ddo omulimu gwe nga bayina ebisanyizo nabo nga bayisaamu eggaali nga bayina ebiso kati otuuka because Mungu wakuyamba n'ogenda ku level endala ate obaako ebirala by'okola ki byera nk'okulowooza. Kakati mu senior 1, 2, 3 awo mukwano gwange omu bamutanga Seranga Ruben yayinanga anti we kusenga nga senga asika sumbuusa naye sumbuusa ze zaali za mutindo era siddanga muziraba ku Kampala. Tewali alina sumbuusa nga zoli mukyala nga sumbuusa nnene nga zirimu ebirungo ebyenjawulo ate nga za layisi nga za sente mmeka? Nusu 3 buli sumbuusa. Kati mbuza nakola ki? Tandikira awo nga ngende wasenga Ruben ku macha n'enkumi zange 3 nemugulako sumbuusa za 10 mmeka? Za 13 kumeka mmeka? Ku 3 nengera ku ssomero ku macha 5 buli sumbuusa. Mbadde mmanyi engeri gye wagulanga ng'osoobola eba ya 3 lwaki yakwera ku 2.5 afuniremu akulekereko 5. engeri gye nali nga sitwala nnyingi anti kati olaba kijja n'okuyiga n'okumanya. One nali simanyi musuubuzi afuniramu atya kati ate nze era nalinda ze nti nfunako 2 ku buli sumbuusa banga agiguza 10. Tofuddeeyo ku sente nga sifuddeeyo ntaddemu mmeka? Goyongeremu 2 bwe bale nnyo kati era nazitwalanga ku St. John's ku kantini walingawo omuwala edda bamutanga Emmy nga otuuka ku macha n'ozimuwa nazitunda 5 nadda n'akwawula olusi ng'omulekeramu emu oba 2 ate zaalinga nnungi kati nga ebisigalira bya sumbuusa babiyitanga mmeketu akaveera nga yali akatuguza nga nusu 2 kati nga okatwala bw'oyogera ku mmeketu nze nzijukira musibattaayi kati yalinga musibattaayi naye nga bumenyesemenyese nga nabo mutwala kaveera ka 5 olusi ng'okatunda 7 olunaku lw'okunzika bwe ruti ng'oli mugagga ng'olinamu kasente. Era nzijukira we nsookera okugula engatto empya ku sente zange ng'oggyeko zino niigiina awo nsooka okugula engatto ngula akajjini kange ne kajaketi ke nasooka okugula kaali ka bbulu. Olwo ng'oli mu class ki? Senior 1 first term kubanza nzijukira otandika nayina engoye n'engoye zaffe zedda zabanga ngumu kati nga n'oba olina esaati z'omwenda bw'okyusakyusa teziyulika tezikutuka mangu. Actually awo nzijukizza nina engatto gye bangulira brother wange nga ya bata najambala okuva senior 1 paka senior 5 ogikoowa bukooyi nenjikoowa ne bampita kigatto nenjikanyuga oluusi ate n'ogiwa omulala naye naakwatamu ng'ate ye musanyufu nti bampadde engatto. Kakati awo ntambulira ku sente zo webale nnyo bujjiini awo kati bwe mala senior 4 yange butamu nga nkyali mu senior 4
nasambanga akapiira era ku ssomero Wiriba n'atuyamba muzeeyi n'ajja ne beebalamuka awo mu ssente muzeeyi wange ndabika yatunda na kibanja kyenze ensome ate sinze kane baganda bange n'agenda n'atunda ekibanja kye ne beebala ne director onto mwana nkasome paka senior naye omanya nti kale era bijja ne bikukwata muzeeyi n'alemererwa oluusi ne byemwali mwebaze n'addamu ate akasene n'akajjayo ng'aketago kakolamu ebirala mu mbeera bwetyo kaakati senior 4 enaatera okuggwa nali nga omanya okuyiriba bwayisa okuyiriba si kwangu nti osoofuna mukwano gwo ng'alina kaŋŋamba akaduuka nagamba nti akawungezi jangu otula wano ku mudaala tuyimbe engoye bitaano wano engoye ne mubeerawo mpolampola y'omuto nti nze nayagalanga nnyo ssente naye nayagalanga nnyo ssente ze neekoledde kati bintu bino wabibalansinga otya olina okusoma ate eno olina okuyiiya yogerako n'akapiira ndaba tetwakeranga ku makya namugenda ku sukulu ttiimu nga no nawe okugiyingira lutalo koci Kafeera ajjukira nga alina abasajja be nga mukera ku makya muzizo owe 12 ne muvaayo ku ssaawa 3 ez'okumakya olwo lecture zitandisa ate olwo class zitandisa mudde munaabe yanze lecture yasookanga ku makya sikulimba nti nagisoma wagisalanga mateeka abasomesa nga banta olwo ng'ekiseera ky'ebibuzo ekituuka nga nina obbikola ku kisa kya Katonda ng'osala amagezi gonna kuba weetaaga ensimbi weetaaga okusoma ate weetaaga osamba omupiira nali kimanyi teri agenda kumpa muzeeyi wange yalina abaana basukka mu 4 mu 5 in fact nga nkimanyi nze bonna ayina okubalabirira webale nnyo buli omu ali ku lulwe bave ku atuwadde ekyokusoma ekyokulya kinoonyi kakati embeera yali mbi kawabeere waka banzukira nze ffe twalina okwekuŋŋanyanga ne baganda bange ne musonda aleeseyo kino ne mufuna ekyokulya emmere y'olunaku ebyaddala naye nga tokimanyi nti ku ssomero olina okugenda ng'oli happy olina n'okusigazawo z'osuubulamu sumbusa ne bumeketu otwale omutima ogwo ate nagujja ne ku kyali wange bamutanga Rubeni oyo gwegugambye nti yagulanga sumbuusa yatuuka yeesera ng'agula na baketi enennene era kyali kimugobezaako ne kusomerawo emmengo asuubula n'aleeta mu ssomero lyani emmengo actually mulimu abaana abakujjukujju era abagezi bw'oyogera ekyo kinzizaayo mu senior nga nvudde mu senior 4 ngenze mu senior 5 twagaane ku kantiini olwo nga baleese ebindaazi bino byalinga bya bisatu by then ebyo ebinene twabitanga binnakkazi ebikonde ate nga kikalubamu twabisuubulanga mu bekeeri ne tubireeta tulina erinnya lye twatuuma nga nina gurupu yange avuka balinga 3 nga tubisuubula nga bingi ne tubireeta sawa ya buleeke abaana tebagenda kwenjira ku kantiini nga bagula bindaazi ne biggwawo feri ne twebala ssente zaffe afterwards kati ze sumbusa ze nalimu ezo naye nga natera okumaliriza senior 4 yange lunaku lumu mba mpita mu bwayisa omwo naye nsanga omusajja ali musiraamu nga bamuyita Sulaiman naye nga bo bamuyita Sulafiti gwe mufaanaganya erinnya omusajja ono anyumiza ku bintu bya fitness engeri gye nali owakapiira fitness nga mbyagala naŋŋamba nsobola okuyambako smart sport science certificate manya naye mba nga mbatuma ne munkolera mu gyms ez'enjawulo kati because nali siina ssente ndingiridde obulamu mu myaka egipangisa njagala kiddako kyakubiri nkoyo okubeera nga njiriba mu bino sumbusa biki kati njagala mbeeko kyenkola nti akola kino kituufu nga mugaa tugende nti kankutendeke kale kobe ng'osoma naye nga olinda senior 4 yeggwe olwo nga okyali mu senior 3 oba oyingidde senior 4 olwo ndi mu senior 4 natera n'okukola ebibuuzo era ffe twasoma senior 4 yange olwo nafuna n'emikono gyange ngiringa 3 ku ssomero nga tutambula okuva ekazo kale kabwayise oba manyi paka emakerere eno waggulu nga bayitawo batyawo waggulu kolye kuberidda nankulabye eno waggulu ngo yamusema kerere ku bitala kino kidda wandegeya kino nankulabye kino kikiryamu okudda eri eno katale wansi nnyo kati nga otutuukawo ne tukya bayitawo nga hotel bagitanga Grand Global nga tutrainingira mu gym yaabwe era ngenda okumaliriza senior 4 eno nga nedi nfuna certificate yange eya gym nebya sport science okubye ejinja limu neri ku binyonyi bibiri webale nnyo nsindika mu gym nga ndi kati mu gym omwo omulimu bagwogereranga ku kyalo manya
mu gym abavubuka n'abakazi bakola ebyaswanka ono omusajja ali atutugamba nti bino mubisoma olwo ng'ovudde ewaka otanze okwepangisiriza oba ng'okyali olwo nine munnange kati nga tetupangisa ate tubeereka omuzeeyi ovaawo omugambe bugambe era nga ye amamanyi mugenze kukola kumbe olwo mulinayo akazigo kamwe ate n'obulamu oba obumanyi bamulimu waka muli bangi oluusi olinayo abagenyi bo etosobola baleeta waka tebiri mu kulimba ekituufu kati nga nkolera mu gym kati naye nze gym nagitama mangu nga ndaba obudde njiwadde bungi ate nze saagalako kusitula bunyama kola mu olwo nga mu gym muno ojjamu ku makya ojjamu kawungeezi kuba oyinayo ate n'okusamba omupiira kyeyali yatuwa twakolanga essaawa 2 olunaku naye nga buli mwezi ye nga ye abawe 25,000 buli mwezi naye nga mu gym gy'ogenze oba gyakusindisa okukola waliwo bana bakutiipinga nga osobola okunyuka n'5,000 oba nfuna nkulaba kakati gym nagikolamu kati nine tumuwa ekirowoozo ate naye yakirina Sulafiti oyo mukulu nga ayagala nnyo corporate companies netufuna deal ya Ministry of Public Service netufuna ne deal ya Centenary Bank kati nze nenvira ddala mu gym olwokola ova ku ddaala nembanga ku lunaku olw'okumande nzijayo wandege ya public service mulembe gwa mama Mbabazi then akawungeezi ku lunaku olw'okuna nengenda ku Centenary Bank ekireka kwegamba omuntu yatandikira eno mu kusala enkoko suubula mandazi osuubudde sumbuusawo ozze ate mu gym kati mbalumbye mu kati abambala ate amatayi olumbye kiraasi endala eya waggulu yambala amatayi neewuunya obumalirivu buno wabujjawa wuuyo wakamaliriza senior 4 baana bangi betulaba eyo amayiriza senior 4 actually namuzanyi senior 6 n'agenda ne ku university naye nga talina kintu kyasobola kukola kakati era awo nyini wensinzira neŋŋamba nti njagala kiddako njagala kisinga kyeki kyanakugambye nti nze kuva dda nkimanyi nina wenjagala okuba yes I'm not where I'm supposed to be I'm not where I used to be I thank God for that but I know I'm not where I'm supposed to be I'm heading somewhere nga tonnaba kudda waddakaawo ndaba egyo emyaka toyinayo ka girlfriend kakusumbuwanga nalina kyeki kyenakugambye abagenyi baffe tosobola bakyaza wa muzeeyi otya olina ofunayoko kaluumu eno naye nalina omuwala omugwe nali njagala ebiseera ebyo mu ssomero naye kyeyankola yakikola mumala bibuuzo nembata nali njagala nnyo omuwala we bamutanga Justin nga newaleeta emmere aganya botogiryako yange mbamala bibuuzo nali mu history paper 1 ku macha ngenda okuvaayo nga waliwo amuleze oli yasaze eddiiro yafunyeyo lyazize nemulaba neŋŋamba bali bamuta Sharif ali yali munnange kyali wange ennyonyo naye yali munnange ali diaspora eyo kati akali ngenda okuva mu history 4 nga yakubyeko yavudde ku bisambi bwe yadde atudde badde bamuleze kati ali muhaaga neŋŋamba nno kakuze kati mu busirusiru bwange n'obuto n'omukwano ngende wa Sharifu mugamba Sharifu nti omukazi oyo omwagala nangamba konze mukuwadde gwe nga wali otamangu enkeera okola pepa banze okusabuzukusa nga wagase obusungu n'obusiru n'obutamanya n'obuto n'omukwano banze okusabuzukusa okola pepa nga ndwadde omusujja gw'esimanje guvudde naye nenyiga obusungu neŋŋamba kamute nemuta kati awo mu bisala by'okukolera wa fiiti awo nga sirina kinyamba okumpushinga kati wano nga osobola ofokasinga ku mulimu gwo nensambamu akapiira kange aye kirungi nti wavanga mu gym nga osobola ogenda mu kisaawe ate bali batanze nokola buno obusawe baffe obwattaafu n'ogenda n'okubamu kati nve wa fiiti wakusoma kukomawo kati mu kusoma okudda nasanga Munnamawulire w'ebiseera ebyo yali Munnamawulire wa Whisper bamutanga Francisco Bwambali yali akolera Star TV nayagalanga nnyo nze okuba Star ebyaddala kati nsanga Bwambale nga ye PR w'ekyo ekibiina kati nze bwe naaba Bwambale neŋŋamba njagala kubeera PR wa kino kibiina billa kyennyini kyalimu akola eri neeno lwaki akola eri neeno gwe ng'olaba nawe osobola okwenyigawo olira kye yakola n'obeererawo ddala nga Bwambale tufuna programu ku Star fiiti abibala byonna
nti ya program ku Star nga tukera ku Star TV waliwo muyaba mitanga ya haya chali waffe yatushootinganga nga jana tushootinga mu gym tukola program nebira program ne mujanjula ya fitness and health ne mukola aerobics mu flow olusinga kati nga olaba dduyiro kati nga tumukola live mu Star TV yawo mu studios nenga ku Lwomukaga mwina wakadde kemogerako n'abantu nti kino kikola boti ofuna ngobuziwe buti okolanga boti nengamba njagala nkola ekyange mu mutima nenda soka kola kyabwe n'ekikola no twakikolera bbanga eryawera nenga tewali ssente oli mulimu gwa kati nga nze nkera nenva kusomero ku macha olwo nali nyingide senior 5 nga nva kusomero ku St. John's ku macha nengenda ku Star TV wane mabega wano weri nga wali UBC ne tukola sawa zigenda wera bidding nga mumala nga mudayo kusomero naye somo yali kitegedde olwo director nga kitegedde era nga takinambuzibu kati nga kusomera mu nvimba oli munene nkola ku TV gwe Star yusere wali ogimanyi ngawo wenyini tukomye awo wenyini wogambidde kati ovudde ku level eri endala ate kati ozze otandise okunonoza ekiruubirirwakyo ekyokugendako ku TV awo wenyini wetugenda okukoba mu kitundu kino kyaffe ekinaddako wetugenda otandikira awo tulaba ate ava atyawo yeyongereyo mu maaso afuuka ate munnamawulire ow'amaanyi yongera otugoberera omukutu gwaffe guno gwa Robs Media tujja kutuusaako ebirala bingi nnyo ebikuzaamu amaanyi nawe osobola okwegomba obeere ng'oyo omuntu gw'olaba ku TV oba gw'olaba ewantu wonna. Mukama abakuume